weewaawo munnaffe okyatukoledde ddala bulungi akyatweyunzeeko naye oba akatweyungako ate era twongera okukwaniriza kitundu kyaffe kyakusatu ekyagataliiko nfuufu. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB battaanyiza ku nsonga lwaki agamu ku masomero tegannafuna bigezo byago n'okutuusa kati. Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga bayanjulidde minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni ebyava mu bigezo bya P7 eby'omwaka 2022 era n'abifulumya mu butongole. As you have already seen here, kyokka agamu ku masomero n'okutuusa kati tegannafuna byava mu bigezo olw'ensonga ez'enjawulo nga Jennifer Kalule omwogezi w'ekitongole kya UNEB bw'annyonnyola. Kategori emu mulimu obvious case ebeera nga babadde midi basuubira okuba nga badde ebigezo. Kategori ey'okubiri ye kategori ey'abo abaali balina outstanding differences. Ezimu ku nsonga zino mulimu okukopa amasomero okulemererwa okusasula ssente emitwalo 5 eza UNEB so nga n'abalala bawandiikira aba UNEB nga babasaba okulindako okubawa ebyava mu bigezo kubanga bangi ku bayizi baali bakyabangibwa. Kati singa omwana aba na school fees balance aba asobola okukola ekigezo n'oluvannyuma UNEB ne withholding ebigezo ebyo results ez'okutaka nga tebatukkiriza okukola ki okubeebererizinga era bwewawandika ku poto n'agamba candidate XYZ mubaleke bakole kimusooka mu withholding results ezo. Mu buufu obw'ebibuuzo abalina obuzibu bw'okuwulira beemulugunyiza olw'ebigezo okudda ng'abayizi bakoze bubi nga bayita mu kibiina ekibataba ekya Uganda National Association of the Deaf balumiriza nti gavumenti tefuddeyo kimala ku byanjigiriza byabwe. Okusookera ddala twenyamidde nnyo olwa ebigezo ebyafumye olwokutaano olwa sabbiiti ewedde ng'abaana baffe abasinga bakiggala baagudde ebigezo ebyo nti singa tufuna abavuuluzi oba nga tufuna olulimi lweno olw'obubonero nga tuyingidde P1 ne lugenda mpaka P7 weewaawo tusoma n'abaana abalala kyalibadde nga kisobola okuyamba okukola obulungi. Bagamba nti bakooye okubasaasira byonna babibuulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza e Makerere nga baagala gavumenti ekole ennongoosereza mu tteeka ly'ebyenjigiriza nga Robert Nkwangu akulira ekibiina kino bw'alambulula. Kisokedde abasomesa baffe tebamanyi olulimi olw'obubonero emisaala egiwa abasomesa baffe mitono abasomesa bwe babakyusa nga gavumenti bwekyusakyusa abasomesa so niwesanga abaana baffe bafuna okusomesebwa kw'amaanyi okuyita okukwatagana ekitongole ky'abaakigala kubanga bamanyi obumanyirivu ate bamanyi ki ekiyinza okukolebwa okutumbula ebyenjigiriza eby'abaana bakiggala. Ey'okutona ayagala gavumenti yongere okutendeka abasomesa babaliko obulemu. Singa abasomesa baweereddwayo ekyenjawulo oba ekyengizo okuyiga olulimi olw'obubonero kijja kuyambako nnyo. Naye amateeka gaffe basonde bajja gasigadde mu mpapula tugawandiika ne tugasa mu kabada ne tugagalirayo. Naye nsabye gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza wewa amateeka malungi kituufu tugagala nnyo naye tugase mu nkola. Robina Nantale ne Shamshad Naruje bakusakidde gwino okulaba Bukedde TV. Bo aba Buganda Land Board babitaddemu engato okulambula ettaka ku masiro ga Ssekabaka Mawanda eririko enkaayana ne bayimiriza ab'ekibanja abadde balikolerako kabuza katabano ebifuba biba Bugome. Eby'ettaka lya Ssekabaka Mawanda lisangibwa e Sirinya mu kiso tebinnaggwa Obwakabaka nga weyita mu kitongole kya Buganda Land Board bawadde abalangira bagamba nti balinako ekibanja kyalika 12 ekiwandiiko ekibatangira okusimba kuwadde okulimirako empozi entuuza ekitulaga taliko nfuufu nga n'olunaku kuligula balinako ekibanja bakalambidde nti sibakuvaako era nga batuuse n'okusibako sengenge. Jajja wano n'aga wano wuwe naddira n'agabirawo mutabani we akozeseewo ffe atusindiikirize n'ebijja byaffe abijjewo nga wadde amawulire agamba olubiri lwalina ettaka ddene. Obulangira abasajja nsolo agamba nti ettaka lya nnono nga tebalyakirizibwa kulyesinzaako nga abagamba nti balinako ekibanja balina kugenda mu ofiisi z'abalangira batule bagonjoola ensonga. Tonge tulese wano Serinnya wa Ssekabaka Mawanda yakuyimiriza byonna ebikolebwa ku ttaka lino kubanga ettaka lino lya nnono yesu akuzibibwako muntu sekino tukubiriza abalangira bonna n'abambejja bannaava ne basaava
ekifo kino kusigala nga bakikuumye kubanga kyaffe dasi kyamuntu ategeeza nti kinazulibwa nti balina akakwate bakuuba ekitundu kirala wabula si ku ttaka ery'ennono. ensonga eyo omuntu akinamu obwetaavu nga ye alina kujja gye tuli obe nga ngeri gye tukanyaamu abe nga tumusondera na ssente genda kuzimba walala ettaka lino lisobole okusigala. Ye nalinnya w'Amasiro Sharifa Nakyo asiimye Obwakabaka olw'okumudduukirira n'asimba n'essebalizo wa Buganda okumuyamba. Abaweereza w'Obwakabaka Anthony General Mukulu Bwanika neyanza nnyo ebbaluwa gye wakola ng'oyimiriza abantu bonna abasalimbira ku ttaka lino ery'olubiri Serinnya abatandise n'okusalako ploti era byonna bye baaguzizza mu bukyamu babaddize ssente zammwe. Nayisa ku babuloka b'ettaka mu kitundu tibali bega okusanya b'ettaka ly'olubiri agambe ne mu kiseera kino ettaka bataddeko ssengenge n'okuzimbako obuyumba obw'ekimpatiira. Basibye ssengenge nga basiba embuga yonna ne bajawula nga bo balaga mbu balina bwe bayise nga bo ababbi b'ettaka. Twagala omuntu yenna ayongera ku kintu kino n'essengenge tukubiriza omuntu yenna yakulembedde mujja. Kyokka Buganda Land Board mu kulambuzibwa ettaka lino abalangira bagamba nti balinako ekibanja kati ebifo bibabugume abyogeredde ebisongovu. Lwaki bamonyabonya batyo? Waliwo Hajji ataasidde bwakutte bbulooka agikuba ennalinnya nkagamba nti yali mabega okubagobaganya. Ebyo ebidonga n'enkana z'ettaka wakati wa Dr. Kagwa Apolo n'abatuze ku kyalo Kakunyo ennamusita mu kiso ziranze mu mwezi gwa Desemba kupinanya minisita omubeezi w'ettaka Dr. Ssentamu Mayanja asitukiramu n'alambula ettaka lino. Dr. Mayanja yalagira okukwatibwa kwa Dr. Kagwa olw'okugobaganya abantu ku ttaka. Ndagira kaakati ye bomba abazinga okwesa abapoliisi betuwadde Kagwa akwatibwe. Kati Dr. Kagwa atangaza ku nsonga z'ettaka lino minisita kwe yaweera ebiragiro eby'okumukwata. Ategeeza ettaka lino liri bwoya nga ligula mu 1923 nga tabankunankaana kyokka kati yebuunya okulaba abantu batamanyi ku ttaka lye. But this is not government land, this is private property. Akulumidde minisita Mayanja okulagira akwatibwe nga teyasooka kwetegereza nsonga ze. Minisita yakola bubi okutandika okuteeka omuliro mu bantu alina okujja akuzikize. Alumizza abatuze okusalimbira ku ttaka lisaako n'okunda ebintu bye omuli ne faamu. Ne batematema enankanyi fensi ne batema ennyumba era buli lunaku basuubiza okudda kujjako nti twayongeddeko security. Owulidde nze bagambye n'okwokya emmotoka zange nga ngenda ku faamu. Poliida w'ennyalo Ezira aliko byanyonyodde. So abo bemuulira nti babbi battaka so omusango gukyali mu kooti bo bavuddeyo babuzaabuza minisita badde ku ttaka. Kizawere ne Buyondo William bakusakidde eggulu lino. Bannabitone mu kibinja ekyokubiri bayingiddewo muno mwe muli n'abalaajanira Mukama okuyitawo. Kuliddwamu ekiyinza okunyonnyola oli Katonda. Wa NRM Rose Namayanja yakulembeddemu enteekateeka eno n'okukubiriza abantu bulijjo okukola emirimu gya Katonda. Amyuka ssaabantu ba NRM Rose Namayanja akubiriza abantu okumya enjawukana nga bakola emirimu egya Katonda. Abyogedde ku mukolo kwakikiriza minisita mu kusonda ensimbi z'okuzimba ekereziya ye Nabinene esange mu Town Council ye Bukomero mu kibuga. Namayanja agambye abantu bangi basinziira mu bibiina by'obufuzi ne baagana okukola emirimu gya Katonda. Soka kubuuza kkala ya kibiina nti ekikwatirako wamu ebipimo abasobola okugenda n'aleeta n'aperereza amasannyalaze ne tugafuna n'aperereza amasomero ne tugafuna n'aperereza amalwaliro ne tugafuna. Ku mukuno basondeddeko ensimbi eziri mu bukadde 80 okudduukirira omulimu guno. Mukama abakole bulungi tuzimbe bannaye. Tweyanze. Akulembera enteekateeka y'okusona ensimbi zino abadde minisita amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa. Pastor Seruka ate nga naye tulina omuzimbirako kanisa yajja omuliro aleese omanyi ye gyali omusumba bonna abakuŋŋaanyiza ndabyemu. Asira abantu bonna okwongera okuwagira emirimu gya Katonda
n'akukulumira bannakigwanyiza bibiina ebirala abadde kuba NRM ne bavuma. Olwaleero bwe tuba tubadde mu Kiboga East ate olunaddako twagala tutegekere mu Kiboga West, bwe tuba nga tubadde ku Kereziya ate twagala tugende ku kanisa. Bwana mukulu w'ekigo ky'e Bukalamuli Remiru Lwama yenyamidde olw'abantu okusaba enjawukano olw'ebifuzi bw'atyo n'abakubiriza okwongera okulagana obulungi. Kwe kumanyisa n'okulaba ng'abantu mu buli kibiina kya byabufuzi abakulembeze n'abantu baamu basobola okuwangana ekitiibwa, buli omu n'okutegeera munne nti muntu wa Katonda ate wa mugaso gy'ali. Mu ngeri emu bwana mukulu w'ekigo ky'Lwamagwa Vincent Nakana asabye abantu okufuna nga yakadde bibaze Katonda olw'ebirungi bye babeera bafunye. Ebirungi ebiweesa ekitiibwa ebizimba amannya gaabwe oba oliawo bagayita maanyi gaabwe. Abyogedde mu minsi y'okwebaza Katonda Dr. Charles Lwanga gy'ategese olw'ebirungi byatuuseeko obulina okuzimbira abatuuze eddwaliro. Bino ebadde mu tawuni Kasirye Entulege era Wamagwa Mulakayi ye Dr. Lwanga asiimye Katonda olw'ebirungi byamutuusizaako n'asaba gavumenti okwakwasizaako n'okukendeza ku misolo eri abaddukanya amalwaliro. Naye tulina okusomoozebwa nga private settings olwa emisolo mingi. Baabatuuze basimye Dr. Charles Lwanga olw'okubazimbira eddwaliro. Eddwaliro lirikuwa obujjanjabi mu kitundu kyaffe. Emabegaawo nga tunafuna eddwaliro litanako bwe tubadde bubi nnyo. Tuli basanyufu nnyo olwa musawo Charles okusinga eddwaliro lino. Ate Meeya wa Tawuni Kasirye Entulege Kamoli Wilson yeebazza olw'enkulaakulana etuukiddwako. Nkubiriza abantu bange abanalodde Tawuni Council okubeera nga muli bayonjo waka kasasiro nga bumwokya. Jimmy Semugabi ne Jennifer Nakabisi bakusakidde eggulu eno lwabukedde TV. Kkooti enkulu empigi egobye okusaba kwa Betty Ssentamu okw'okukyusa mu mpaaba ng'owamu n'omwalumiririza omubaka ow'eggomba Sylvia Nayebale okubba akalulu kulonda okwaliwo mu mwaka gwa 2021. Okuwulira omusango gw'Abaawabirwa omubaka omukyalo w'eggomba Sylvia Nayebale nga Betty Ssentamu amulumiriza okumubba akalulu mu kulonda kw'omwaka gwa 2021. Omulamuzi olwaleero awuliriza omubaka Nayebale nga yeewozaako saako n'abajulizi bazze nabo abakulembeddwa mu ssentebe y'eggombolola y'Ekyegonza Godfrey Seguya era nga badde ne boogerako okwawukanako n'aba Ssentamu okwali omusajja yajja n'endagamuntu ey'omukazi. Abadde ne bapuliida abakulembeddwamu Geoffrey Ntabireki Kandeebe ne Ronald Tusingwire ng'oludda lwa Ssentamu lubaddeko puliida Kansiime Nuwagaba bakirabuuza ebibuuzo. Where would a person get your full names from? Should appear there on the relevant parties post. And even among the local cities in Kampala, there is no parking. Beera eviiriddeko Ssentamu ne bapuliida be okusaba bakyuse mu mpaaba n'okuleeta abajulizi abapya. Omulamuzi kyagaanye. Omulamuzi akkiriza kimu kyokka kyakuwulira omujulizi akulira kulondesa eggomba nga Aaron ahebwa. N'asaba nti bamukkiriza ddemu awaabe buto omusango yakuwaaba mubi. Omulamuzi kyagaanye. Nze ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogujja wagenda okuweera ensala ye. Abajulizi ba Nayebale basiimye ekikoleddwa omulamuzi. Waggulu nnyo ate ndowooza bali mu kugezaako kutubuzaabuza kutujja ku mulamwa naye nga tukyali bagumu era okusinza bye batuyise tuzze. Bagala okwebaza kandidati waffe batatuswazizza. Njagala kusuubiza abagezi ba NRM mwena gye muli mu Ggomba nti omanyi enkuba bw'eba eneetonnya mulaba akale mu butuufu akale kalabise okusinziira ku bujulizi obw'essaidi zonna. Obufu bwa kkooti abafamire y'omugenzi James Kiberu Abaawabirwa essomero lya Kings College Buddo baagala omulamuzi George Watekeri owa kkooti y'eddaala erisooka ensangi agoba omusango guno oluvannyuma lw'oludda oluwaabi
okwebulankanya buli kiseera. Kiddiridde okubanga olwaleero kkooti lwadde erina okuwulira obujulizi obusembayo mu musango guno, kyokka oludda oluwabiri n'otalabikako. Okuwulira omusango kwongezeddwayo okutuusa ennaku z'omwezi 8 omwezi okujja. Oluvannyuma lwa kkooti omusika wa Kiberu nga ye Sande Kigemuzi ne banne bawabudde omulamuzi ogoba omusango guno olw'ensonga ze balambise. Musango gugobwe okusinga ffe okubanga tuzunga kati lwaliro omujulizi asembayo talabise. Tutambudde ebbanga luli twajja tetwalaba ku mujulizi gwe batugamba, ne leero tetulaba ku mujulizi. Omusango yandibadde gugoba kubanga budde erabika byesiba bikutuka. Ttaka eritunsa ab'essomero lya Kings College Bodo ne bamulekwa ba Kiberu liwezako obunene bwa yiika 5. Nokubukedde TV1 tutandikiddeko mu ligi eggwanga yabinywera ya Star Times Uganda Premier League wetwogerere sigaddeko ennaku mbala oluzannya olwokubiri okubanga lugibwako akawuwo era olunaku olwaliro omusasi waffe awayizaamuko n'omu ku bamyuka President wa FUFA nga Yowekitiibwa Florence Nakiwala Kinje era ng'onaavunanyizibwa butereevu ku nsonga z'okutegeka empaka ez'enjawulo mu FUFA. Avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubanga ayogera ku bintu eby'enjawulo ebisuubirwa okubanga bigenda kuba bikyuka wabula ng'essira libadde nnyo ku mutindo gw'abadifiri ogusuubirwa okubanga gugenda kweyongera. Katulabe emboozi yonna mu bujjuvu. That run by Senoga, I tell you that buli lwa Sunday sawa 2 ez'ekiro